bw'oba olina omwami mwagale nnyo, bw'oba olina mukyala wo mwagale nnyo. Waliwo eyantumira n'aŋŋamba Mbatamizza Suzani musenguke kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazze. Abamu musanga obuzibu ne babakubira essimu ku leediyo ne bagamba mukyala wo akutumidde, ogamba nkitegedde, yeebale nnyo baami, ne bagamba nti naye yogera amannya ge. Onoogogera otya? Buli siteegi oyinayo omukazi. Ati baatuma omu ku musabi wa wano nanga nti waliwo omugagga ali Gindi akwagala nnyo, kati muzeemu kubanga kwali tavaako. Omugagga ali Gindi akwagala nnyo 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 nnyo. Konza Amiina naga nekendeeza Suzani ebizibu byempitamu eno. Suzani yamubudabuda, mukendeeze nyongere mugwe. Golooza nandibadde nfaanana bwe nti nve ewaka nga ninga agenda ku mbaga ng'oga nti nkendeeze Suzani, oli musiru. Mukyala wo yagenze kumpeera Suzani kasente. Okoze bulungi wamma. Yita wano bakulabeko. Era ye n'ennyambala ya Suzani. Suzani abayigiriza abakazi okwambala. Onyumye. Oli mufumbo. Bawo mwagale. Baneiba batuuka ogandikendeeza. Wandibadde musaasizi sipiidi n'okendeezaako. Ndiima gy'ovuga. Ennyimba ezimu wano mulaavu yaffe tezikola. Era nziramu bategeeza ababulizi b'enjiri. Mukisa Mukisa aliwa Dennis Mukulu. Temujja kuddamu kubulira njiri wano ng'abakazi bamwe mubaleka emabega. Nabagamba dda abakazi mbambuse no twetegekera Yesu tugenda mu ggulu. Tetulina kirala kye tuliko. Ffe singa tetulina Yesu, singa buli atulumba amenya jjenje ekkalu. Naye tulina Yesu. Ojja kwagala mukazi wo bwe tomwagala bajja mutwala. Ojja kwagala omwami wo bwe tomwagala bajja mutwala. Ebyo bye mubeera mwemenya mweka mukutula mutwala. Kutula empisa z'embitumbavu. Okitegedde. Ewaka wewasibuka obuwanguzi. Ewaka wasibuka obuwanguzi. Bw'olaba ng'omusajja awangula ng'ataanyirira n'okunyirira manyeeka walungi. Bakazi mwe tetulina bingi bye tubaagaza. Amazima ga Katonda. Kubanga mumanyi okwerimba. Nti mulowooza nti abasajja babaagalako kaboozi kali ku makubo bawola n'okuwola. Kiŋŋambire akuliraanye. Kiŋŋambire abantu basatu abakuliraanye. Mugenda ne mubeerawo ne mwewaana. Bwana ekyanga nga mumma akaboozi. Tewali abaagalako kaboozi kali ku makubo bawola n'okuwola. Bw'obeera mwesigwa jangu onootwala onoleeta enkya nga bakuteerako mu kaveera kye bakuteereddeko. Bwe ziba figa gye ziri ku makubo. Bwe kuba kweyerusa abeeru gye bali ku makubo. Njogere kindeke ki. Bwe luba luzungu mama ab'oku makubo bamanyi n'Olufalansa. Abaami twagala ebintu ebi. Omukwano ogutalimu bukuusa n'emirembe. Omuntu muwe emirembe. Ate mwagale ng'omwagalira ddala obukuusa mubutwala eri. Mulekeraawo okubeera nga temumanyi kye mwagala. Teri musajja mwavu ng'alina omukazi amwagala. Omukazi akwagala ng'akuwa emirembe akusindika okukola omusanyuse.
nabeeranga house boy nze nali mukozi wa waka abakazi abaali booza ebintu nange n'owuliranga omukazi oweeno agamba oweeri nti omwami wange yafunye tipa empya. Omanyi abakazi b'oku mizigo balinga bwana. Twali edda nga tuli bwana buto ng'osanga kaana kano n'okagamba nti twalidde enkoko ng'oyagala nako okagambe nti nabo baalidde oba wakiri ennyama ne kakubulira naganze ebyange ffe twalidde lumonde n'emukene kugane n'otandika n'okuvimbira awo kubanga mmwe mwasobodde okulya ku nkoko. Kati n'abakazi b'emizigo bafuluma batyo. Ono n'amugamba omwami wange yafunye tipa era nzikiriza n'owa ateekwa okuba nakyagenda okufuna nagani ono wange nze natomera ono wange tipa naye fune tipa. Ojerega omwana w'abandi obeera naye. Obwavu bw'abasajja abasinga obungi buva ku bakazi be basuula nabo batabakkiririzaamu. Ozaala obwana oyagala babuweerere, oyagala babwambaze, oyagala bakulabirire, ate owoza watomera. Watomera kaana kamu, watomera bwana bubiri, watomera bwana busatu, watomera bwana buna. Abamu bamanyi okujjanga abusimbisiza wano oluseregende n'omuzani kitaabu waabwe yafanagaleka ebyo etombuulira. Njagala Suzani Makula nyambe mu kyakigalo. Kyakigalo bonna aleese bulenzi. N'ombuuza oli musiru. Yani yagamba ni kyakigalo yeerabirira obwana bw'abalo. Nga mmaliriza enjiri ya leero. Bw'oba olina omuntu nga tomukkiririzaamu abalala bonna tobawuliriza nze muviire. Ojja kuwulira ekinaddirira awo. Omusumba Bujjingo agambye abantu baawukane akawaŋŋamudde ebipya bizuuse kubanga abamu ku mmwe musiranyiza be muli nabo n'ebigambo eby'obulogo ebiri mu kamwa kammwe. Oli mu kuwoza natomera ate okyaliwo. Gwe bw'otomera baga nti etomera tebagisikaayo. Etomera bagireetera breakdown ne bagijja. Tesigala we yatomerera. Bayibuli yayogera mu kitabo kya Matayo essula ya 18 olunyiri lwa 19. Matthew chapter 18 verse 19 egamba bweti kubanga bannammwe babiri bwe bannakkiriziganyanga ku kigambo kyonna buli kye banaasabanga Kitange ali mu ggulu anaakikola. Matthew chapter 18 verse 19. If two of you shall agree concerning anything, God will do it. Matthew chapter 18 verse 19. Okubeera mu nnyumba emu nga temukkaanya kye kibasiranyiza. Okubeera mu nnyumba emu nga temutegeregana temukkiriziganya. Ono agamba wa mukisa omulala wa bisiraani. Kyokka agamba nti wa mukisa naye talina kyalina. Oza natomera gwe olina tuleera. Eyatomera gwe wazimba. Watomera nga bw'oyogera. Kiki ky'osinga balo mu muzigo? Basaba ne bannyabo okwatula bwe kutakugaggawaza kukusiraanya. Lekerawo gambanga nti omwami wo talina kyasobola. Sajja bwe tuyerwanako awandiika vision book ye.
abamu mumanyi n'okuzibba n'osomamu n'osoma nga bw'okimba yawandiise ki naye Katonda alabye naye n'emmongwa ya wano n'esaba kalina simanyi tuli ffenna kati vision book omuntu agikukulire bukukulize omuntu agiteekewa can two develop unless when they are agreed. Amos 3:3 Amos 3:3 can two walk together unless when they are agreed. Amos esula sato nyirwa kusatu ababiri bayinza okutabagana bayinza okutambulira mu wabula nga batabaganye. Amos 3:3 ekivume ekigenze nsaba mbayambe mbabulire enjiri ey'amazima muleme kubanga musiranye abamu mwefumbirwa lwa covid wali twena gyosula waliwo obufumbo obuli bwe tulina kati nga bwa 2020 2021 wali toyina mmere wali toyina renti tolina zikutwala mu kyalo landlord akugobye oli stranded wakati awo abamu mwafumbirwa abasajja abalala mwafumbirwa abakazi abalenzi bangi abafuna ebikazi ebikulu mu covid nekikubikira mbuliri bwakyo nakati tonavaayo tuze kugamba covid yagenda vaayo bane munyambeko mbakowoole